tuli kumpi kusala nendabe mukamaleko ekitangala gye tugenda nga eri wali ekitangala aya nga kyaka bulungi nga bolaba nti ekitangala kiri eri naye nga kyaka mu ngeri esikiriza. Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. tweyanziza nnyo omulungi akyekuumidde ku Yuginawo TV amanya nze Stone M nkwaniriza ate nate tukomyewo ne Musumba Edward mu kitundu kineeno ayongere otulambululira ku mulundi guli we twakoma nga tuli ku muguwa nga tuli mu ggulu eggulu erisooka. Musumba Edward kwaniriza ku Yuginawo. Amina. Nkusaba obuuze ku balabi bo abantu bakwagadde. Ndowooza tannampogiraba nkiraba babuuzeeko mwasibye mutya mwasuze mutya abamu baakedde abalala buzibye abali mu mawanga eyo manya gange nze Pastor Edward mbaagala nnyo mu linnya lya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo mwebale kunjagala omanyi kintu kimu kyenjize kye nalaba oba bintu bye nali siraba omuntu wabanga afuuse omwoyo asobola kutuula wannayogera naawe nga gwe towulira nakukwatako nga towulira ng'ofuuse omwoyo nga nkugambe gundi tondaba nga tobiri ng'olwo omaze offa aba atulaba nga tumukaabira nsobola n'okuyitamu nenkuyitamu n'otagwa n'ekigwo nga bino bitulaba mu firimu mwe mubirabira mu firimu science friction abayaye nabo balogo bakozi ba ssente kale balaga ekiriyo bagezaako kiraga naye tebakiraga ku saidi nnungi oluusi bakiraga nnyo ku saidi ya ifo ku saidi ya Katonda tebakola ki tebakijjayo bulungi kale gweolina wano ba guardian angels tobalaba ba guardian angels batambula naawe buli kaseera buli gyolaga balina okubeerera okugaidinga mu nsi y'omwoyo. Buli muntu singa si ekyo emizimu giri wano gimira n'okumira abantu wano we tutambulira kyovula ogenda kula oli yafinti nze naafu oli yakoze bwete oluusi ba guardian angels oba wakoze ebintu ebitaliyo oluusi ne bakuvaako okitegeera oluusi olina ensobi z'oba okoze nga bali ne ba overpowering mizimu. Omuntu abana ba guardian angels nga bameka bangi 10 probably 10 kati bw'oba otambula nabo buli kaseera naye eggulu lyo likubalira ba angels 10 buli muntu gwe boss waabwe oba okozesa ki babeera mu departments za njawulo waliwo ba angels bali mu department y'obulamu bwo buyimiridde butya ossa bulungi ekitegeero olina amaanyi tolwalalwala baba bali bamalayika waliwo bali mu section ya healing kati bonna bw'obagatta bawera 10 bano bwentambula nabo wanene okukiddo babeeranga baba babeerawo naye gwe tobalaba kivula osobola kwebaka n'oloota ng'ogenze Masaka kati bw'otuuka Masaka ne wabaawo ekintu ekikugoba oba kisota oba mu bafu n'otandika emisinde oluusi n'olaba ng'obakuba n'obituga abasiye gwe wekka wabaawo ba guardian angels abakuyambako so ebyo byonna biri mu nsi ya mwoyo biririyo kati twalootangako nga ogenzeko mukyala naloota waliwo nawe naloota nga jjajjangu bajjajja wange yennyini kyali nakati nali mukyayeemu by the way mbadde nkyafunye omukisa sinaloota ku muntu mufu jjajja yakugoba jjajja wange yennyini gwe nali kirabika wava ku nnono
kyali bwe kiti nali waliwo abaali bangoba nenziruka emisinde ng'obubudamu nabujja wa jjajja gyenzirukira naye ngenda okutuuka ewa jjajja ngenda okulaba ate jjajja yennyini yalinga yapangisiza baneno nga kale oba by'omwoyo obitegeera otya? Nkitegeera nze otegeera nti ono wange naye tali ku sayidi yange n'oswikingirawo n'empeta n'otandika nga ndabira ddala jjajja yennyini yapangisiza baneno ate naye yennyini n'abeegattako. kati egyo tugiyita mizimu gy'ekika. Mizimu gy'ekika oluusi omuntu jjajja wa jjajjaawo aba yapangisa oba n'agula mayembe oba n'agula kikati mu kufa ne batabaawo abisikira. Kati byali binonya ggwe byali bigenda kuwamba ofuke musika ofuke musika waabyo ekyo kirooto bwe kiwe kitegeeza makulu gaakyo ovunula ebirooto mbivunula nnyo. Simanyi musumba ki yansabidde emabegakaawo nga kale sinatandika kukola nammwe abasumba nga ndoota fine kuba wali omusumba eyaŋŋamba omu ku be tukyaza ku kyano kuno yagamba nti buli weebaka oloota naye ka ne mugamba nze nga siroota oba wendoota mbyerabira oluzukuka enkya ku makya nga tokyajjukira siina wadde naaka ntandika butro okumalamu akamulamba nekwata n'omulala nga nze sibijjukira. Ensi ey'omwoyo yeetaaga kukola ki okubikuka oba kugikwatamu oba kugitereeza. Kati ngenda kwetereeza ntya? Ate kwetereeza ffe ewange ojja n'enkusabira kyekikulu ojja n'enkusabira bwe mmala kusabira era enkyo otandikira okuloota. Anti nayogerako ne musumba oyo era twali ku seeti guno olwamala nakola ki kati nsolo biroota wadde oba ofunye ebirooto nga 3 wakiri ekimu ojja kijjukira oba ebibiri obijjuka kati nsobola okujjukira ku makya naloose ekyo kwa kati kinazuula nti buli weebaka oloota kati ku makya ngamba naloose eki nenkijjukirajjukiramu awo n'ebyo bino bya bulijjo weegamba kati olaba ensi y'omwoyo for example buli omu alina ensi y'omwoyo buli muntu kati otegeera otya ebiri mu nsi y'omwoyo wo okuyita mu kuloota kubanga ye beginners waliwo okuloota ye beginners level yes waliwo okuloota n'otabitegeera at least n'otegeera kye waloose then now nkuvunulira ne nkutegeeza kino ne kino ne kino ngamba nkijjukidde ekirala woba akasimu woba obiroota nga tobijjukira ate awo nsooka akusabira ensi yo yamwoyo ekole ki ekiryalinge yeggulewo osobole kubeera nga okola ki obitegeera nti naloose nga bangoba emisinde omu yaŋŋamba nti nabadde neebase ne girlfriend wange naye girlfriend yangobye mu kirooto n'amugoba nti n'atomera kisenge n'agweri girlfriend n'afuuka bw'ati enjala neyagala mutuga abantu balaba nnyo befirimu musumba n'asituka okibaye musumba ono mutabani wange yankubidde leero anti abadde taloota naye firimu ate ebirooto bibeeranga firimu era bw'otulira ekirooto kati besokolabe mu buliwo jjajjawo asobola kugoba asobola kutta naye nasooka ne mukyawamu nga nemukumisizaamu akasimu era yamala kunkubira omuzzukulu ng'onkyaye okitegeera saamugamba naye nakigambako maama eyo eba nsi y'omwoyo kati ate maama balina okuba nga yategeerako ebyewammwe oli jjajja yazaala maama ku saidi ya maama eno yazaala maama si ku saidi ya taata era byonna bye bimu bona bajjajja so musumba tusimbulire ddala lumu wali just mbadde nkiriyalingako waliwo omuntu kyeyambuuziza ne mugamba nti ensi y'ebirooto eringa mira ereflectinga obulamu bw'omwoyo ensi eyo ey'ebirooto kasita oba
obanga toloota oyinza okufa nga kwegamba ensi y'omwoyo yeekutegeeza nti waliwo kigenda kubaawo wekiti ate nga bw'ogambe buli lunaku oba olina okukola ki okuloota oba kirungi oba kibi oba kirungi oba kibi naye buli lunaku omuntu aloota newe kiba kibi era eba warning nga Katonda akulaga sitaani kyayagala akukola lwaki ate abakireetera mu bantu bange anti nkugambye sikumalidde yazuukuka n'azuukuka ng'atuuya nga girlfriend abadde akola ki amulya kati nabadde musabira Mukama n'andaga nti girlfriend aliko ekitambo ate nga kitambo girlfriend naye takimanyi nti aliko ki ne wano nga amulaga ali fine naye kenyini ate abaana ba .coffee ennaku zino toba tomanyi nti oliko ki oliko ekintu ate toyagala nakumanya naddala aba girls nga kimuliko ne mugamba mugambe aliko ekitambo mukazi tomugoba yabadde agenda mugoberawo yakedde nadduka waka kwekunkubira ne mugamba nedda tebikolawo ebiti toddukaka kati odduka wakyate so webityo webiri naye tugendere ddala ku mu nsi yaffe ey'omuggulu oli mu ggulu erisooka yes tuli ku muguwa yes omutono akaggwa akatono ako twali tetunabakamalayo ng'abantu bagwa maaso n'emabega maaso n'amabega ng'abantu kwati kankubuulire kati ekintu omanyi kye mba njogerako nga mugamba katubale ki Atlantic Ocean ekintu ekyo wekinkana ekyo kigundi wekinkana naye kaguwa kaliko kati niwe kati kali white kati olina okegendereza oba anti kati wabaawo amaanyi gali automatic kase oba nga tolina obuzibu automatic wali oba tewokalaba okumba bukumbi okumba bukumbi n'ogenda ukitegeera kati akaguwa kaliko ennyiriri enkalala z'abantu ze balina okukola ki kuyitawo abantu abalina oyitawo then ekirala kye nalaba nti ako kaguwa wogweri waliwo abamalayika ate bakujjayo eri wansi gy'oba ogudde ogenda bakuza ebanga demotion bakuza eno muggulu erisooka nkitegeera awo oba osala agenda kugulu ki eryokubiri ng'okayiseeko woba okayiseeko kale mu ngeri ya straight oba kali straight naye ka white katiniwe kati kati wootunulira wansi entiisa yokka eba ekumala okwetereza eba ekumala kakati kati bamalayika era oba togwanidde n'okutaasa ogendera ddala simanyaawo ate awo tebambikulirawo byali bingi ogendera ddala wansi mu kizikiza kati tutambula n'omusajja oli ne musajja waffe mukwano gwange kati we tutuuka nga tuli kumpi kusala n'endaba mukamaleko ekitangaala gye tugenda eri wali ekitangaala nga kyaka bulungi nga bw'olaba nti ekitangaala kiri eri naye nga kyaka mu ngeri esikiriza ewekyo we twali ne tugenda twayitawo naye nga miranga giri wali ne tumala ne tusala ne musomoka bwe twasala bannaye bwe twasala wetuti nempulira essanyu nga ndiwulira kuva munda mu magumba wawa wonna ng'essanyu lize lyokka nga tosanyusa busanyusi naye nga lize lyokka yes automatically nga ndiwulira n'akyuka nga this time yali tanyiiza ate nga luli we tubadde kaguwa naŋŋamba kati otuuse mu kibuga ekitukuvu olwo tuli mu ggulu lyokubiri eggulu lyokubiri twatuukira mu kibuga ekibuga nga kyaka ekibuga nga kirungi ekibuga nga kirina enguudo teri yadde kasenyi naako
nga kiyoyote kiwoomu oba bagamba we bati kirungi kulaba bulungi nga kisikiriza ng'owulira naawe spiritual nga bye biri ebyalagirwa very well ng'owulira obulamu obw'enjawulo ng'ensi ezimu abamu ze bayaya n'ogenderamu ezo ebibuga babigendemu naye ebizibu mukama kati wetutuuka wetuti nendaba sayidi yeeno bamalayika nga basinza nga bali mu ddoboozi ddungi nendoba bulungi sibe bino ebyokuyimbira mu kyaki tuyimbe musumba ndabe eri maloboozi okyuka n'owulira nga galinga galeeta obulamu bamalayika nga basinza nenimiriramuko Katonda naye alindamuko kubanga kirabika ebintu ebyo babiteekateeka osobole ebiraba kati ne sayidi eno neeno nga basinza nga mulinga abali nga bano bakoze olunyiriri ne bano bakoze naye nga waliwo bayita bakati nga gaapu kinene ddala gaapu nene eyo waliyo street waliwo mu mayumba naye nga bayinga bali mu kibangirizi sayidi eno ne sayidi eno nga amaloboozi bagawanika mu bba nga ogawulira bulungi mpulira kambi yansaako so sweet nga eri basinze ekitiibwa nga kikka ekitiibwa kibiranga omukka nga batendereza bayimba zino ez'ekigunda eri oboozira nedda maloboozi owulira nensi ya maloboozi nga mu worshiping ne instruments ziba za maloboozi worshiping ne praising praising anti kati era mu mpolampola bayinza okuba nga boogera ebigambo bya praising ebyokutendereza kubanga abantu tebakimanyi waliwo okusinza ate n'okutendereza naye kutendereza oba otendereza omuntu obulungi mulungi w'amaanyi akoze bino okutendereza tendo naye ate kusinza era kusinza oba omwana oba oyogera kwagala kwe byakukoledde oba nosinza bigambo yes mubaamu njawulo tendo n'okusinza ate most cases okusinza kugenda mpola mu kuyimba naye ate eri muggulu n'oba nga tomanyi kuyimba naye n'osinza eddoboozi lyo liba perfect ng'oli ku mulamwa wadde tomanyi kuyimba wadde nga tomanyi kuyimba naye n'obeera n'osinza n'ogamba ayi Katonda oli mulungi Katonda oli w'amaanyi obasinga eri gwe abasinga okuyimba nga bwe njogera bwe nti ddoboozi lyo eri lirabika so sweet mu nsi eri eggulu mu ggulu nkitegedde so kati ne tukola ki ne tuvaawo awo mpola mpola kati mba ntambula ye bamalayika bakyalina ebyowaatiro naye muggulu eri kati ebintu biba spiritual olaba bulabi muntu ng'abuuka ng'atuuse nange kennyini osobola kundaba nga mbuuka tabijjaayo okukolayo ye bati agenda bugere olaba bulabi muntu ng'asituka ng'atambulira waggulu olaba bulabi bantu nga bakuyitawo waggulu oba bamalayika teri byagamba nti oba biwawaatiro birabika naye birabika naye tebabijjaayo nnyo kwegamba eri ensi y'omwoyo eri automatic okitegeera eri automatic just bino bakuba biwawaatiro okutulaga nti bamalayika balina ki ebiwawaatiro kiri spiritual kakati ne tutambula naye ekisinga kuneewuunya kati mba nkyalobye nga ngenda koona akakomera kalinga akamuli ne kaŋŋamba Pastor Edward tunula gy'olaga akamuli wali olobedde ku bano nalina kyendobye kendobeddeko ne kiŋŋamba tereera tambula bulungi ono mukwano gwaffe ambeera mu maaso ambeerako mu maaso naye nga mba ndaba buli kimu 360 oba olina okulaba amayumba malungi mu ggulu va ku biyumba by'eno
gali mayumba malungi makalina malungi nga gazimbiddwa mu olusi ndabirwamu za bay olusi nga zimbiddwa mu mabbo mu mayinja ga bay zimbiddwa mu gold zimbiddwa mu kwegamba ng'ennyumba ogiraba nga ogamba wow okitegeera ng'osobola n'ogyeesooka ogamba eyo oba eyo yange z'abaana street ziringa estate eringa kibuga nga bwolaba kibuga zonna zefaanagana mu fashion za njawulo ate ne design ezituzirabangako wano ku nsi mu fashions za njawulo eri mu ggulu bannaye nga buli kimu kirungi buli kimu kitegeke gwolaba nti waliwo omusajja wano gwolaba nga gusajja gubi tubalaani mu Uganda singayo bubi sebabi abo bwe batyo sebabi muggulu eri musajja mulungi nnyo kapere ebyo bikonakona bimulabamu wano mu face eri muggulu tewali ffenna ffe be bamu oyo gwoyita kapere wano eri muggulu singa alokoka n'agenda muggulu agenda kubanga kwigamba nga is handsome nga mulungi ng'asinga abamu be tulaba ate eri muggulu teriyo mubi muggulu ffenna ffe be bamu tuli balungi oba kyetuva yatukola mu kifaananyi kye very well kye baba bategeeza very well tuli balungi ne tutambula ne tugenda kati tulinga bazungu tulinga baki eri tewali mbw ate ono wa black oba waki era mweraba nga muli mu same skin same color omwoyo gwo negw'omuzungu tewali njawulo mu kala ffenna tufaanana kyekimu yes tufaanana kyekimu bw'okiraba kitegeerekeka kitegeerekeka n'ogamba oli gundi naye nga tufaana skini tuli kyekimu ebyo bye bakuba manya myoyo gya black ne jeru tebiriyo muggulu eri ffe be bamu era gwe weepanke n'obweru bwo ogenda nabo mu geyeena kubanga abepanka aba basitaani abeyerusa ate bo abeyerusa ate beyerusiza ki waliwo okweyerusa nga olaba weeyokya wejja ogwo musango gwennyini mu maaso ga Katonda ate nga gwe mulembe gwe tuliiko omulembe kati gwe nga toweeyerusiza nze banzala we bati kati wolina okubeera kati nze nga ndi muddugavu nga seeyerusiza gw'oli musajja ate olabangako abakongo nga beeyerusa nabalaba kati gwe bitowe biri olina okusigala munakyo skin kubanga Katonda gye yakuwa si gwe weewumba ekintu ekyo simanyi woosobola kikakasa bakazi ate bakazi abo nina bye nalaba ebikaabye tujja kujja nabyo ku saidi y'abakyala ku saidi awo mansi eri tuyita mu nnyumba zaffe mu nyumba buli omu alina ennyumba mu ggulu kasita bwobanga wakola ennyumba eri nina ogikolerera wano ku nsi ne estate n'ekifo ky'ogenda kubeeramu olina okikolerera wano ku nsi so si kutuuka ng'obudde buweddeyo tulina kati eri waliyo tribe nga bogamba tribe y'abagundi nga gwe tribe yammwe kati ne Magombe waliyo tribe yammwe afa nga alokose agenda muggulu afa nga talokose agenda ku tribe yawa ya Magombe bwe kityo ekikola w'ofa nga olokose ng'okoze eby'amaanyi oba kabaka w'eggulu ng'obukoleredde otuuka bali ba tribe bammwe bonna n'obafuga nga tuli bangi ffenna tunaafuga be tunaafuga tunaabajjawa eyo omuggulu be munaafuga batya ate ogambye wenfa nga ndokose ng'okoze ekisuuka kisukuluma wano waliwo ebikolwa byonna okola obubonero era oyinza okuba nga olokose naye nga tokoze ogenda nga normal person era tebakwaniriza ekitufu mba ndokose naye nkyali wa bulijjo ng'oliyingidde naye ng'oli normal person
sibe bine byokola ebikyamu nga wenenenya wembidamu wenenenya kwenenya kiri nomu kubanga okukemebwa we kulistan wali wano kunsi buli kadde abeera akema abantu era bakugamba sigala nga kola ki nga wenenya paka ku lunaku luli ensonga nkulu eri kukola emirimu gya Katonda abantu bannafu bali lezzi alokoka bibye buli kadde abeera kaabira bibye kitegeera so kyekyo osanga omuntu mu bulokole amaze emyaka 2 n'omubuuza okoze eki mu bulokole tabuulira enjiri tasabira abantu talagula talina kirabo kyonna tasiiba takola ki akusiiba si bikolwa okusiiba wosiiba ofuna amaanyi agasemberera kumpi ne Katonda ng'osiibye era bw'oba ng'oyagala kusembera kumpi ne Katonda siiba ate buli bw'osembera kumpi ne Katonda kiba kitegeeza tosobola kusembera ku munene ng'okyayi ate nga waliwo ebikusumbuwa biba bikuvaako automatically kiringa nga bw'olaba bw'osemberera President Museveni manya nti ebyesente oba tokyali mwavu kujjako ng'oli musiru waliwo yafunye omukisa n'agusuula bannaye kye bamukoze yabadde atambula mu mukulembeze oli w'amatafaali n'asanga ow'amatafaali tayagala kumanya mulimu abantu abatalina omutima ogusabiriza yakitegedde nti ye president kyangu nnyo okumulimbalimba kuteekawo birimbolimba president n'akuwayo bukadde 10 nze ate namwagadde contented era president yatamudde ofuna mitwalo 6 niyetambulira kiwedde naye ate bwakusanga nga gwe omuyagayaga ogamba natusanga ano ku gadiva matafaali gali wano muzeeyi mangu kibaasa ndi wane ate wakatonda tebamulimbalimba wakatonda tebayisayo lusekesemu emulwisa wa muzeeyi wamme wano otandika otya obanga bamalayika bonna bali awo bakumanyi teri kye batamanyi era gwe teri kuba Katonda luseke kati olaba tuli wano eggulu buli dakika gye tumala wano eggulu liwandiika ekitabo kyo kya record buli bintu byonna biri wano kuva lwe watandika kutegeera wawandiikibwa erinnya lyo bani mukalazi kuva olunaku lwewegomba obwala ku ssomero kuva lwewalwana ani gwe wakuba wasekulaani wabbaani abankubatebawandiika musumba nabyo anti saidi eno y'ebirungi ey'ebibi nayo bagikola ki kitabo kye bagamba ekitaggwako ekyo wataani oyinza okuba nga watase mukalazi mbuuza otya wata mukulowooza nogamba singa ogwo gugundi gufa omaze kutta gulu neriwandiika ate mbasemuse basonye yase kitegeeza nina bangi olina okwenenya naye sigale mu record kati wenenenyanga bafuna white wash era bivaako naye era bibayo ku lw'ekijikizo wattako kati oba bubonero bakusala tugeze ndowoozezza nti gundi afe mbamaze okutta oba omaze kutta kati omusango ogwo gwenkana noono atidde eddala oli abagenda kutuukiriza siyalo kyeyakola tutira mu nsi yomwe tutira mu kulowooza oba ogenda kutuukiriza mu kulowooza mu kukola ne mu butakola bintu ebisatu kumpi bye bimu kati wano mu kukola oba otuukiriza ero wano mu kukola ogamba mutentya mulindeko ekiro mu saidi kino weekobira plan oba otuukiriza kiri kyewa watadda oba watadda nkufunye musumba nkufunye bulungi nkaka n'omulayi waffe akufunye okitegeera oweegomba omuwala oli gwegomba n'olaba nga ye mukyala wo mu buliri oba omaze kumwendako
kitegeera oba amanyi oba tamanyi kiwedde kati waliwo omutuukiriza oba otuukirira oba otuukiriza okitegeera kiri kye waplaninze kekiringa bwolaba omubbi wabanga aba yakutta dda naye ne babala akomawo sameka tumutte tutya bajja just tumutisa kijabya mundu bajja kutuukiriza oba nnyondo byonna ne babitegeka baba bamala dda kukola ki okutta ngaba ate awo nzijukiddemu emwaye byaffe bya firimu kale nze njogera firimu omulimu omulala olaba firimu ng'oli alina kikyati kye nga tebannamulumba n'amuteekamu ati akasalaba oyo awedde naye nga tannaggwa n'amala n'agenda n'akola mission n'amutta olwedde aba yawedde kati wali abatuukiriza nakufunya bulungi ye musumba so kati ensi y'omwoyo bwetu bwekola ki bwetambula kati tutambula tuli mu kugenda wentuuka nendaba nga batuukirivu bali bagazalinze mu kifo kimu naye tebakkiriza era kutuukayo naye oba obalaba nga bambadde engule ezininga ez'abakabaka engule ozimanyi naye ziri zeggulu za njawulo eriyo eri spiritual engule ogiraba era n'ogifiiringa nti oli ayambadde engule naye era kusinziira ku mirimu gy'okoledde Katonda wano ku nsi ye engule gy'oyambala waliwo abambala ngule nga tekuli munyeenyi kati gino eminyenye gye giraga mirimu gy'okoze eki gegaba ng'amayinja waliwo ayambala gegaba ng'amayinja engule yonna eyaka gold mayinja ga gold mulimu ne ga papo ne ga pink oyo ng'omanya oyo yakola emirimu gya Katonda kati mugule eri wobanga wakola emirimu gya Katonda n'osiimibwa bakurekogonezingira kuki ku ngule ne bamanya nti oyo kati nga bolaba bano bagamba oyo kansala oyo MP oyo chairman LC 3 nje ono gundi ono president yes era nga bolaba maje ono kopolo kiri kyengambe nti waliwo omuntu ayingira eggulu n'aba nomo naye ng'ogenze mu ggulu naye waliwo omuntu ayingira eggulu nga basoma kubanga obanga ogenda kugenda enkya ekitabo kyo kisomebwa leero book of record bajjayo biri by'obadde okola ne babisoma olubabyo babisomera nga sinnatuuka ate babisomera nga sinnatuuka babisoma maaso ga Katonda naye ate negeyene eba ebiwulira nabo baba baguddewo baba bawulira bataddeko kya waffe oba waggulu bo nga basaba kimooge emani wulira waffe oba weggulu era bawulira bubi bawulira bubi nga tona osigadde eri naye nga obadde obakolera naye neweenenya n'olokoka kirumageyena kijiruma bakaba nokaaba ne baggala nawo ebisigadde tebaagala biwuliriza ekitegeera bw'oba onoogenda enkya ekitabo kyo kisomebwa olwaleero bw'oba okoze nnyo osanga era bakulinze ng'eggulu lyategese bakulinze olina ogendera mu kitiibwa kyo ebibinja ebyabatuukirivu nga bikulinze kusinziira mu kategori w'okoze n'ogwa okitegeera eggulu nno si lya buli omu lwa nsonga Katonda yateekawo bukwakulizo tayagala everyone anyway yali asobola kireka nga everyone can go to heaven free entry kati ate kisinga kuluma nti geyeena emize kusinga eggulu geyeena ewali free entry eyo ejjuza nnyo kusinga ki ate bo baba kyabeetaaga abalina omululu guli omanyi omululu
So eri ewaffe gye tulaga ffe muba mulaga wasimanyi muggulu tulina odikolerera woba olokosera ojja genda naye waliwo ebifo kyengaza okugamba nti ekintu okikolera wano ku nsi kubanga tosobola agamba kaninde enfedde nindokoke ngende muggulu tekiriyo oyina okulokokera wano yatule n'akamwako oyo wano n'otandike kola n'emirimu gya Katonda n'akamwako n'amaanyi go n'obulamu awo eggulu lijja kurecognizinga ebikadde byerabirwe batandika owandiikawo ebipya ebisinga obungi bye balondako ne kati bawandiika era judgment y'ekitabo bwe kituula bwe kiti kiraga bulazi nti eno wewali empapula ennyingi era bw'otuuka eri kagugu ko kabeera wano kakulaga kagugu k'ebirungi kakubeera wano buli omu aba akasoma nga kyeraga kyokka kyeraga kyokka egundu bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati era bw'oba okoze ensobi ng'olina wooli bamalayika bakulagirira era n'amaanyi agagenda mu kitundu ky'otali supposed genda gabeerawo okitegeera kati abo ne tubalaba engule n'annyonnyola bulungi n'aŋŋamba buli muntu alina engule eyaka yakolerera Katonda wansi n'amaanyi ge n'obulamu bwe n'essente ze na buli kimu kyonna ne famire ye okitegeera kati just example sigamba nti buli muntu bw'atyo bw'alina okufuna kati nga bw'olaba abasajja ab'amaanyi yabuulira enjiri n'asabira abantu millions ategese crusade bwete anategeka crusade abantu ne balokoka mu mitwalo era eminyenye gibeera wano gikulaga nti oyo ye ne bana abaffe aba Church of Uganda nabo muggulu tewaliyo ddiini musiraamu koodi eryemu Yesu yekubo n'amazima n'obulamu yeyo koodi tugitegedde saalabayo mbono mulokole saalabayo nti ono musiraamu saalabayo nti ono mukatuliki saalabayo nti ono muki wabula koodi eryemu eryeji Yesu yekubo n'amazima oyo amukkiriza n'alokokebwa n'akyusibwa yali supposed kuyingira ki eggulu ate n'atambulira mu butuukirivu tolowooza nti owakkiriza ate n'otandika kwenda mb'ojja kusaatuukira mu ggulu nti ndokose kiwedde naye kanzibeyoko gumu kanzibe tojja lisaatuukirayo olimba sitaani yennyini abaako ekimu agamba bugamba Yesu muleke oyo muveeko genda ku mulala oyo wange namwekwata okitegeera so kati era bw'oba ogenze ojja kuweereza sitaani oba ogenze mu magombe era oba ogenda akola ki naye mu bulumi obutakoma kati ekyo bakitegedde bulungi ne tweyongera naye bannaye bulamu buli eri we mwetaaga kutambula nga mutambula obanga wesuwa kutambula olabirawo nga mugendera mu bbanga nga mugenda naye ng'olwambula ekibuga ng'otuuka ku street ng'otuuka ku nkulungo nga bandambuza buli kimu kyonna mu mayumba nga bandaga buli kimu kati waliwo ebimu byengenda kubuukamu naye tujja kubeera nga tubyogera kati twandibivudde kumu kubanga era tubitambulako kati waliwo ruumu gye bantwalamu awo yali yantwala n'antuuzamuko katono ndowooza tumalirize nayo ruumu mu kitundu kinene room nadde njaga kubaleetera ebibuga bibandaga ne Kampala nga mweri naye kati tumalire tutandika nakyo next time kati tumalize ne room kati room eyo bali mu kibuga ekyo ekibuga bakiyita Holy City ekibuga ekitukuvu mu Luganda kati awe twatuuka n'atandika kunyumiza okwagala about love naye nga kwagala kuli okulaba kwali mu round nga kuliko blue colors nga eyakawete ngeri ku table angamba kuno kwe kwagala kwa Katonda
blue colors. Yes. Nga kyeka. Nga eyo kala nga kantu kalibwe kati kalinga ka light naye nga kakira mu blue kalinga round nga kali ako table naye buli bw'okatunulira owulira obulamu nga bw'oba oyagalibwa ng'olina omuntu akwagala ng'owulira okwagala kuli kusiikuse wali ofunyeko omuntu akwagala wali oyagaliddwako n'owulira ddala ng'oli mu love ng'oli akwagala ebituufu ng'ebikwatako bimukwatako oyo oba osobola kola ki okunyonyola kubanga wenjogera ku love oyinza okuflyinga n'owulira love n'owulira nga wenna yes nga bano abalubeera mu love empya kati waliwo nkadde n'empya anti omuntu oba wakamufuna batera ogiyita love empya kati ate we mulwawo omulwawo eba efuuse enkadde eba kale mwabimanyiira eba tekyanyuma simanyi naye abantu bekola obusolosolo oba eyo kuba kwaka anti there's rusting kati kye yali anyonyola waliwo kye tuyita okwaka waliwo kye tuyita true love okitegeera true love tekaddiwa nga okwagala kwa Kristo ku bulamu bwaffe we tekutuvangako tekukaddiwa lwaki nti asobola n'okwewaayo n'agenda ku musalaba lwaki kubanga true love ate no Yesu yali yeekubye yali agambye sikyafudde n'agamba Yesu yagamba kitaawe n'amugamba ekiba kisoboka ekikompe oba kifunire omulala kinzijjeko ko ye nedda baba okitegeera namusindikira malayika akole ki amugumye okimanyi okwagala okwo yali yeekubye Yesu wali otulese yatuyiyeeyo okitegeera naye lwaki nti kubanga naye yali ali mu mubiri kati eyo peni yali esuse ate jjukira yali agiraba yali akiraba ekijja buli ekigenda omuntu ng'akimanyi ng'atiddemu ng'ali mu mubiri kye tukugamba nti omuntu asigala muntu era Katonda akimanyi Yesu yali mu mubiri gw'omuntu naye yatyamu kubanga lwaki yali alina ku experiencinga obulamu bw'omuntu bye tuyitamu omwana wa Katonda naye n'abifunako n'abifunamu kopi musomba basibule kati eyo love sogedde bulungi waliwo ekisa byonna n'abindaga nti bibawo naye waba anyonyola oba obiraba ku tebbo wali naye twali tutudde mu ruumu nnene nga mulimu abamalayika nga mulimu abakozi bangi mu eyo ruumu naye ffe we twali tutudde kyali kabangirizi kanene bwe kati naye nga bali sayidi eri naye nga obulamu bw'owulira mu kizimbe ekyo n'anyonyola kiki kye tuyita okwagala kwa Katonda Katonda atwagala nnyo kusukuluma mmwe nga bwe mutamanyi kyovulaba buli mulembe aleetawo kirala naye kati mulembe guno gwa Yesu gwa Kristo gwe guliwo era gwe gusembayo paka ku nkomerero paka ensinga eweddewo omulembe gwa Kristo gwe gusembayo mpaka ku nkomerero Amina. So mukama abampeera omukisa nze Pastor Edward kuva mu Spiritual Purpose tuli awo na TET namba yo na tete kyogedde mu luzungu na TET kakati osobola tukubirako okusabirwa enamba eno twetaaga oyina ekibuuzo oyagala kusabirwako oyagala tujje foot soldiers makago bajje basabe bakobe ebikutulugunye ekiro ebikutuga ekiro ebikunyigiriza ekiro wetuli wetuli so kuba ku namba eyo 07 46 18 22 44 ekisembayo osobola tuwagirako kubanga tuba ne mission zetukola kati ngeyo mu byalo abantu b'ebyalo eyo baba safaringa katugende eyo mu kyalo kumpi n'ennyanja bakiyita Bwonda
Bonda gye tugenda mwezi gw'omunaana omwezi ogujja tutwalayo mission so budget yaffe ekyali nene mukama abanjagalire nsabe kansoke mbasiibule tweyanziza nnyo omusumba n'okwerekereza akadde n'okatuwa n'otuwa essaawa zino zonna ne tusobola okukola sho eno neggwa n'oyogerako n'abantu bangi nno bataasibwa bangi batwegattako ekinsanyusa nti buli lunaku oba buli tukola program kubako omuntu omupya atwegattako kubako omuntu omupya atirisiti ayogera ku Pastor Edward aliwa ekyo nekituwa amaanyi kale no yonna gy'oli tukwebaza abatana subscribing musumba tugenda kuba tumuleeta emboozi y'eggulu yagenda mu ggulu yakyalako yatugamba ku mundi gw'eriti yagenda yakyalayo akomawo kuba teri agendayo ndowooza n'akomawo tosobola agenda n'okomawo nedda kati musumba yakyalayo ate ng'emboozi y'eggulu eyo tutandika ntandike tukyali wanene wasooka tutuno twakayingira eggulu eryokubiri ate tetunata kwegamba tutandika butandisi wekumire ku channel no bingi bikyajja Zeston M we bali kwagala yugi nawo tuba tukuletera emboozi bweziti n'abalina stories bweziti tubasaba muntu egattengako abalina obulango bannange mutuwe ebirango tubitambuze bulungi nnyo ndowooza nga mulaba ekibeera nammwe benyine abaagala tuwagira nga channel na enamba zaffe nazo kweziri ya musumba kati awo n'otusabira ne tugenda lumu ayi katonda wange yatonda eggulu n'ensi mukama tuze mu maaso g'olunaku olwaleero nga bwe tubadde ku topiki eno tubadde ku mulamwa guno mukama taata weebale ku lw'ekirabo ky'otuwadde tusobole kiwa abalala mukama taata nsabira abantu abali eyo abatulugunya waliwo ab'emitima gimenyese mukama giyungeyunge taata nsabira abatulugunya galota ekiro ebintu ne bimutuga ekiro mu linnya lya Yesu Kristo taata muwonye buli muntu yenna ali mu kubonabona n'emisamba n'emizimu taata golola omukono gwo gumutuukeko gumuwonye buli mulwadde yenna ali ku kitanda tumusabira nti awonyezebwe mu linnya lya Yesu Kristo ebyo mbisabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe amina amina toyanziza musumba toyanzege ye mukwano waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi